Tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wa Nyaga, Yesu Musaya ngokunaziza wewaza omulokozi tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana wa Nyaga, Musaya ngokunaziza nebaza omulokozi banazake bibi wangula n'omusayingo sitani yaswaziwa banazake bibi banazake bibi wangula n'omusayingo sitani yaswaziwa banazake bibi. Mwami Kasuku taata mbeera mwoli zikiriza nkusembezeeko wano obugambo bwange bugenda kuba butono ddala, zikiriza nkusitule taata. Ndowooza nkuwehaaga endala wa Mwami Ssegawa aliwa, Mwami John Ssegawa, Mukyala Karo Kasiita, Mwami Ntambikuka, oba otuleko babirujja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amina. Abasiraamu salaamu aleikum. Abakkiriza mu Kristo Mukama yeebazibwe. Amina. Nsaba y'akadakiika ndikuwa ekitiibwa Mwami Ssegawa. Nsaba Mwami Kasuku sigenda kulwawo n'akatono. That's one of these. Mwami Ssegawa, Celeb Superstar sigaddeyo Mwami Karo. Ali mu kujja. Biggie. Zali mu Basumbua. Karo Kasiita. Celeb Superstar. Sebo Mwami Ssegawa nze abasabye mujje. Egajja sina nsonga kajanja. Njagadde mubeerewoko katono. Mwami naze Biggie, Mwami Tambi, Mukyala Zubeida. Mwami Kasuku kitalo n'ekitalo ddala. Nafiirwa jjajja wange nga ye maama nga ye taata, era bonna abamanyi ennyimba zange enjiri nange ndowooza Kasuku awo tufaanaganye. Jjajja ye maama, jjajja ye taata. Mbadde nnyumiriza Mwami Kasuku ono nti jjajjange lwe yafa waliyo omukolo mu Lubiri e Mmengo gwannema okuyimba, kyokka nga nali ng'osunze ng'oli akubuuza kuba jjajja wange alina emyaka 96, ng'oli akubuuza ow'e96 oli yambuza obadde oyagala aweze emeka. Naye bannange bw'oba maama tewali, taata tewali, bajjajja bamanyi okufuuka byonna. Nze nno mbadde nsaba tukubireko jjajja wa Kasuku mu ngalo byakoledde Kasuku. Bannange batakubye engalo mulina omutima omubi, tuzikubire ddala ajja ziwulira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala kwebaza Katonda nti takulese ng'oyavula, ako kakeekwate okebalize Katonda.
effumu ly'okufiirwa nzijukira we twafiirwa oli yaŋŋamba ekigambo kati nno okuze ng'ate ndi musajja mukulu nno ddala naye mwami Kasuku kati nno okuze. Katonda yeebazibwa ebirungi by'akkoledde. Mbadde yiri eri kibuga eggwanga lyonna nga liri ku Kasuku atuiri bajjajjawe. Kati nno noonyangayo ensonga ez'okwebaza alisse omusajja w'amaanyi mu ggwanga. Bannange si buli afiirwa nti eggwanga lyonna likola ki? Limubeerako ne limusaasira. Sijja kwogera bingi nnyo naye jjajja bw'omuziiko was it's a true love, especially a celebrity and a star like Kasuku. Abantu baba bakwagala era okyebaliza Katonda, naye jjajja ye muntu akwagala oba oli sereebu oba toli ki sereebu. So enkya ogenda kuba owerekera true love. Waliwo amafumu 3 agabeerawo ng'ofiiriddwa kuba Kasuku nze nafiirwa nnyo. Nafiirwa muganda nafiirwa ne ntuuka ekiseera nga sikyakaaba nga mbeera nga kati gwegamba. Naye effumu erisooka Kasuku baliyiseemu lyeryo lye bagamba yajja afudde. Tukulabye ku social media bwe wali wa president, omuntu gwe wasooka okutumira yali jjajja. Eryo effumu bwe likuyita mwami Kasuku n'osigala ng'omutima gukuba bwe buwanguzi obusooka. Kubanga kati nze njogera naawe era nkuyimiriza wano wadde oli muntu wa kitiibwa naye nkuyimiriza wano ng'eyafiirwa ennyo so mu kufiirwa ndi nayitawo nnyo ndi expert yoba. Effumu eryo bw'oliwangula Kasuku erisooka tejjajja afudde. Waliwo omusajja omubamuyita Gilbert Milindi yali pasita we Makerere, yagenda ne mukyala we okwekebeza siriimu n'agamba mukyala we bw'obanga tolina kola bw'oti, bw'oba olina bw'oba tolina kola bw'oti, bw'oba tolina bw'oba tolina kola bw'oti, bw'oba olina kola bw'oti. Ye n'asigala ebweru n'alindirira. Omusajja bwe yavaayo bw'ati omukyala omwami yali wali alinze n'amubuuza bigenze bityo. Omukyala n'akola atya bw'ati. Ate ye omwami yawerekera ye teyavaawo. Omutima ne gusirika. Katonda mwebaza nti omutima gwo gwasigadde gukuba. Effumu eryokubiri Kasuku ogenda ddiwulira ng'oteeka maama mu ttaka. Liruma naye guma. Effumu eryokusatu lyeryo nga ffenna tuzeeyo ewaka. Eryo nno sijja kusuubiza nti ligenda kuvaawo. Ndi musajja mukulu kati naye mbeerawo ne misinga jjajja. Buli wenfuna ekirungi oba ekibi nga asinga jjajja waali. Naye ye Katonda agamba nti tabulawo mu biro ebyokulaba ennaku. Neebaza Kuki oba waali Kuki yankubidde essimu nga ndi kibuga n'agamba ngoberere musajja wo. Nenzijukira Kasuku we nakkubira essimu nga mpeza emyaka 2 ku Serena n'ositukiramu n'otansaba mudidimbibwa ssente ennaku 2 Kasuku wambeererawo. Wampole ndooza tumukubireko mu ngalo. Wampole ebbanja lyesimanyi bwe ndi kusasula. Weebale nnyo wampeesa ekitiibwa. Ndooza wali man of the match. Ensi yonna banayi munneebalizeko Kasuku. Nafuna omukisa ogufulumayo eggwanga nga nakava mu concert nga tulinganga ababadde ne World Cup e Uganda. Nga buli wentuuke wali omunayuganda mukulike Kasuku mwamuggyeewa nga nange envimba nga oga nti nabadde kwegamba wampeesa nnyo ekitiibwa. Ensonga lwaki enkyengeri gy'eri Sunday okimanyi ndi pasita ngenda kuba ku church service nnya. Yagadde ekiro kya leero mpitewo kuzeemu amaanyi nsaba ogume. Ojja kuyitawo ojja kuguma. Mpozi akasembayo bannange mbasaba jo twawerekedde omwana mwamulabye Diana ye bamusanze nga bamurepinze bamutuze
myaka 24 maama wa Diana oyo tutera okusaba naye ne Diana nti bwe bangambye ku kyaki bannange Mukama atuwa omwaka obutaliimu kwetugana kwetta era nsaba mwenna mudde mu makubo agadda mu kkanisa abamu ku mugamba oli mu Katoliki nene mu Ekereziya tokola ki togenda ogamba oli mu Protestante nene mu kkanisa tokola ki togenda abamu ku mwe temumanyi tekkubo lya kkanisa lizika naye bannange nga maama jjajja bwasirisaawo ffenna tulituuka ku lunaku olwo nsaba kkiriza Kristo olokoke ofe osange nga teyaliiyo okusinga omujiriga n'ofa n'omusanga nga yakola ki ng'akutunuulidde waali awo abamu ku mmwe ekkubo ly'ebbaala olimanyi ery'omusabo olimanyi ery'omuloogi ne bw'ozibiriza okola ki otuuka naye ery'ekkanisa lyakola ki lyabula bannange no temugaa nti njogedde bubi naye bwe nfuna akazindaalo kano nina obbajjukiza omwaka guno omupya nga tulina jjajja waffe ng'asirise olunaku gye luli mbasaba mwenna baganda bange tudde mu makanisa nga tukyali balamu tudde mu makanisa nga tukyali balamu bwe twali tuziika taata wa twali tuziika Moze Radio taata wa Jose Chameleon erubaga nanga Bugembe mwababuulira enjiri genda ogamba abantu nti bw'otayingire mu kkanisa ng'oyimiridde bulungi abasajja bana balikola ki balikwetiika ne bakutwalayo ekigambo Ekereziya kitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'abatume bannange mudde mu makanisa muzimbe amakanisa muweereze Katonda mulokoke yono Bayibuli egamba nti embwa ennamu esinga empologoma enfu kale bw'oba olinamu akasaba nsaba oddeyo omusinzizo oweereze Katonda njogedde nnyo okusinga obudde bwe bampadde beebaza nnyo okumpuliriza kasuku bw'oba okkiriza nzikiriza nkusabireyo essaala ennyimpi ddala baneemwe bali basireebu basita okukkiriza obayimiriza wano just njagadde ndabekanga atatya naye mbadde ntidde nga njagala mubeerewoko mwenna mwaje mukiyiseemu bannange bwe batonyiize obugalo tookubire Katonda kasabe ayi Mukama weebale nnyo olw'akasuku weebale nnyo olwa jjajja effumu lyankubiddwa leero erimuyise mu mutima nsaba Mukama wengera omugumya si kasuku yekka naye weebale nti omufudde empagi mu nnyumba eno weebale nti tamulese ng'ayavula weebale nti kati kasuku omusajja mukulu era ne jjajja gy'ali agamba oyo ajja kuguma kati no Mukama nsaba omunyweze si kasuku yekka ennyumba yo abazzukulu bonna abalala bataata bamaama bakojja basenga emikwano eŋŋanda abafiiriddwa muganda waabwe taata maama waabwe senga waabwe taata nsaba abafiiriddwa jjajja waabwe bagumye bayise muzina ennaku enzibu nga n'ebigambo bye twogera ndiswa kasuku akwatamu bimu na bimu kubanga okwagala kwe munne asirise ayi Mukama nsaba embeera eno kasuku agiggyemu okudda mu kkanisa ku Sande kyekirabo kasuku ky'oyinza okuwa jjajjaawo kwebaza olw'ebirungi by'okoledde Uganda n'olugero lwo kasuku nsaba Katonda akunyweze n'ennyumba yaginyweze bino byonna mbisabye na buli muntu ng'ekkubo ly'ekkanisa lyabula oddemu olikole ki olirabe bino byonna mbisabye nampita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina mwebale nnyo mwebale ddala obweyamu amagogo gange sawo ngenda gateeka ku ssimu mwebale nnyo mwebale ddala Kusumba tweyanziza ne tweyanzeege olw'ebigambo ebyo awatali kumala